yowandula mu mulyango. Ekirala njagadde okwogera ku kyaba promoters n'abayimbi. Waliwo omukwano gwange we natambulako naye ebbanga tukyali ku Ndongo. Bajjo events yafuddeyo ne banne bwe bali mu mulimu gw'Endongo ne bagamba abayimbi basusse baseera ebivvulu. Era bagenda bo basala omusaala ayagala ayimba ayagala toyimba bagenda basibira ekikookolo. Muganda wange Bajjo oba osanga oli mutuufu but mu muzannyo gwonna wabaawo asinga okwetaaga munne. Era ne bwekuba mukwano tutera okugamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Wabaawo alina okusinga okwetaaga munne oba okweguya munne. Kakati mu muzannyo guno ndaba nga mwetaaga nnyo abayimbi okusinga bo bwe babeetaaga. Bajjo Lutalo asobola okwetegeka. Muganda wange Pande Mukasa Bajjo Lutalo asobola okwetegeka. Naye gwe tosobola kweyimbira. Nkiddamu mu guno omuzannyo alina okubaawo asinga okwetaaga munne. Lutalo asobola okwetegeka. Walukagga asobola okwetegeka. Naye gwe sirowooza nti osobola okweyimbira then ne weetegeka. Kitegeeza bw'onoosibira omuyimbi ekikookolo nga mukoze akabinja kamwe nabo bajja tuuka ekiseera babasibire ekikookolo bagambe nti naye bano abatumanyira ffe tetusobola kwetegeka. Edda ennyo abayimbi tebaabangako nnyo bambaleese. Kabuladda yatimbanga neekwata oluguudo lw'e Masaka neekuba nejjayo ssente nga nnyingi nnyo nga tekuliko mbaleese. Ebyambaleese bisinze kujjira nnyo ku mulembe gwammwe. Kakati kimanye nti omuyimbi singa akizuula nti muba boycotting nabo bajja kwekolamu omulimu baba boycotting mmwe mugenda osinga okukosebwa kubanga kyangu nnyo okwetegeka ddaani okweyimbira. Gweoyinza obuteeyimbira naye omuyimbi asobola okwetegeka. Lutalo alina bbandi daheyazi n'abakubi be. Asobola okufutuma ono manager we n'amugamba genda obukinga ekifo bwe kitinebe tukole tugende tukole ki. So nabanga mmwe musinga okwetaaga ku bayimbi bano. N'ekirala bw'ogamba nti oba kale babaseera munnange tetume kufuuka kiso kya mbuzi. Ba promoters n'abayimbi mwenna mulina akabanzi ku mutwe. Ekisibu kyammwe Museveni. Omuyimbi ekizibu kyo si promoter Museveni. Nawe promoter ekizibu kyo si muyimbi Museveni. Kubanga edda ennyo bino ebivulu emugaa nti ku mutwe temukyafuna mujja kutoogeza mututeekeko ebyo. Edda ennyo ebivulu byabanga bya 3,000 ebyabasudde. Basudde yagulako emmotoka esukka 10. Basudde yazimbako amaka 2. Basudde yakolako ebintu ebirabwako ku 10,000 mmeka. 3 olwaliro gw'osoloosa 1,000 mpaawo koolina. Era akulaga osigadde maki mabanja kitegeeza ssente ajabulukuse nnyo. Era ne bw'ona okiteeka ku 2 era Museveni ajja kunoonya engeri era gy'akusikamu ekyo ekyebiri. Ng'akubinika emisolo awo w'okoledde ate ne zino z'osigazzaamu ng'ezi z'omaze okumuwa omusolo gwe nazo ogenda okugulako sukaali biki nga naye emisolo mingi ogisangayo. That's why nkugambye gwe lwaki ogamba nti asolooza omutwalo togaggawadde nga yasoloozanga 3,000 yagaggala because ssente yali ekyalina value. Olwaleero ssente terina value. Ne bw'ona nnyongeza nze omulabi w'ekivvu nga Museveni akyaliwo nkula yatogenda kugaggawala. Lwansonga omusolo bakubinika mungi. Ate nayo kakatono kosigaza ebintu obigula bbeeyi. Ebintu obigula ki? Bbeeyi ne wesanga gw'osigaliddewo. Kakati njagala ffenna tugaane bannayuganda mu buli omu mulimu gw'okola. Kasitomawo oba patanawo si ekizibu kyo. Ekizibu kyo bad governance. Ekizibu kyo musolo mungi. That's why nkugambye abaatimbanga ebivulu bya 3,000 bagaggawala because 3,000 zaali zikyalina value. Lwaki omutwalo gwo tegulina value? So mujjeewo embeera y'abayimbi batuseera. Nedda waaliwo abaseera. Oyo gundi ani? Nzijukira ekivulu kya munno mu kabi. Ekivulu kya munno mu kabi. Kasozi weeraba abakayimbira be bakitegeka. Nga Kafeero asabye zaasaba ne Basudde asabye zaasaba. Sebatta yabagamba batemina miliyoni 3 temina kya mugamba. Genda n'abaliwo ab'ebbeeyi yo era
bakayimbira nga bayita mu kibiina kyabwe kitegesi ky'ebivulu bakiyitanga Pride Production. Ne bagenda ne basudde ne kafeero ne bagasa batta wa bbeeyi tumuleke. Kakati gwe bw'aba Lutala akusedde, Shibba akusedde, Dirisa akusedde, ani akusedde, genda n'omulala gw'okakasa nti tadde akuseera. Oyo gw'olabanga akusedde n'onyiiganya ate n'osigala ng'omulemedde ku kitegeeza alimu ekinyusi. Yazitowa okuggyirayo ssente zo. Kakati gwe atayagala kwonoona ssente zo ng'olabanga oyagala kugenda ne bano abatonotono. Genda pangisa Pinki, Walayisiko, genda pangisa Koloba Masanda gannemesezza okulya ffene n'etaano ayimba. Pangisa Ronald alimpa $5,000. Pangisa ani atalinaamu zirya nnyama ly'ebyenda. Omuntu nga nonya ssente zirya nnyama ly'ebyenda. Kakati naawe muganda wange Bajjo bw'oba tolinaamu ssente zipangisa bayimbi baseera genda n'aliwo. Genda n'aliwo kubanga ogambye oyagala kufuna ssente mu kivulu ky'otegese. Naye ate bano bo bakuseera. Kano kolo kiri nti ne bano abatakuseera basobola okukuleetera abantu. Genda naabo. Osobola okugenda n'ono muwala wa Mukunja gwe yalese. Ono ye King Siba, Bayibuli gy'olina, mbuuza ogisoma, obanga wagitereka mitwitwi. Genda n'oyo taseera. That's why nkugambye atalina ennyama ly'ebyenda, atalina zigula nnyama ly'ebyenda. Naye bijja kukola ki? Ukolera Bajja agenda kunyiiga ne bapromoota baabwe. So omuyimbi oyo gw'ogamba nti akuseera ateekamu. Gwe kankubuulire omutegesi w'ebivulu bakuyita mpologoma nkadde oteegera ku lunya naye omuyimbi mpologoma njizzi. Nze ebyo mbimanyi eby'okupromotinga abayimbi kyekitegeeza kitwala ki? Okupromotinga omuyimbi mmanyi kyekitegeeza. Mmanyi kyekitegeeza okupromotinga omuyimbi. Mmanyi kyekitegeeza okufuula oluyimba hit. Kakati gwe empologoma enkadde eteegera ku lunnya nze omuyizi toyagala kunva luwinga. Gwe nga gwe promota Bajjo obaawo kuteeganya ina hit. Kitegeeza omwaka oyinza n'okukwata ebivulu 5 byonna ne bihitinga kubanga olonda mu balina hit ab'enjawulo. N'ogamba leero ani agirina ti Lutala alina kabisi kandagala nguze ronki. N'omala Lutalo nti Shiba alina kyalina wankoona nguze ronki. N'omala eyo n'ogamba Nwaja alina kyalina Fire Baby nguze ronki. Naye omuyimbi okukwasa hit nnya mu mwaka kizibu. Kakati hit ey'emu gy'alina agiteeka mu kinki. Okuviira ddala mu kugula awandiisa oluyimba, okuviira ddala ku production y'oluyimba audio, okuviira ddala ku video production ey'oluyimba, promotion ku radio ne TV, mabaala nga taddemu kingi. Kakati gwate n'ezo miliyoni 2 z'oyogerako nti nnyingi nnyo z'omwantono nnyo. Kubanga nze wetwala oluyimba ewabbawa nzijjako kakadde. Nze nina abayimbi bange bentutte wabbawa kakadde. Neve wabbawa okutwalayo oluyimba nga mpadde mwadde akakadde. Jjukira naluguze 2 ku Chris Evans. Naluguze obukadde obwa ku Chris Evans oba 3. Ne mala okulujja wabbawa ne nnoonya Shasha Vibes akwatira video miliyoni 15. Video erabika kubanga today oluyimba lutambula ne video ate video ekola ki? Erabikako obukadde 15 bugatte ku buno 3 zemmeka. Ba radio presenters bakusasulira today. Ba TV presenters bakusasulira. Ba DJ Mabala ne wabaawo n'omwana bw'oteekawo okutambuza CD. Oluyimba lumu n'olusanga luwemmeesa obukadde ameka 5. Ate jjukiranga hit eyo eggwako mangu tasukka myezi 3. Nina okukuseera. Gwe promoter nina okukuseera. Ndabikenga nange nsijayo ssente zange. Kuba nataddemu nnyingi ate naawe n'olusiima oluyimba n'oŋŋamba mu bantu gye luli nsasula kuba nateekamu ssente nnyingi okututuusa mu bantu oyo gy'oyagala nnyimbe nnyimbe. Otherwise gwe promoter awulira nga abayimbi bakuseera nnyo ki ky'otalina? Naye creating abayimbi bo. Owulira nga bamalaya bakuseera wasa.
Gwe bw'owulira bamalaya bakuseera mwana nge wasa kandi namwe muwulira nga babaseera nnyo bajoyine essimu ya bbawa genda ewa bbawa naawe otwaleyo omuyimbi wa mukuli Steve Jin baswangs bategekanga nabo paka lwe batuka ne bakuliyetinga abayimbi baabwe kakati nze bwe mba n'omuyimbi wange nga swangs etegese nsobola okuga Benoni oba Julius tinjagala obukadde bwe buti namutunya nga bujjamu kubanga yamanyi kyekitegeeza okuteekawo hit n'oluyimba olutuusa mu bati kakati naawe awulira ng'okooye abayimbi okukuseera gwe promota oba bbala mu bandi awulira ng'okooye abayimbi okukuseera creating abayimbi bo kugambye owulira nga bamalaya bakuseera nnyo okugula akaboozi wasa mutugjeeko olumba oyo mutuuke n'okugereka ebisale gundi weetaaga zino tebukyali badde kibi gundi gwetaaga zino naye w'omugerekedde otuuke n'okumwetaaga ku show kitegeeza omwetaaga gumira enkola n'obukwakulizo nze siwasa mukazi mu kyotala lwa nsonga bali expensive obayimirizaawo ngenda kuba nakigudde bange kakati nammwe bano abayimbi omuyita abakyotala mubaleke waliyo bannakigudde mugende ne bamukaabya mitwalo 5 akuyimbi kireva gye 3 akuyimbira Lady Bandon 2 akuyimbira naye lwaki era temugenda nabo ne mugenda n'ab'ebbeeyi nti ennyimba zaabwe ziri mu bantu abo be mugamba babaseera naye nabo baateeka mu kingi ennyimba ezo ozituusa mu bantu oba ntegerekese bulungi basajjammwe nabo baakola kinene baateeka mu kingi ennyimba zaabwe zituusa mu bati mu bantu kati okubala kiki nti mukizudde nti be bali mu bantu muvaluwinge waakisi zaabwe bino soogedde lwa byabufuzi oba ki njogedde ng'omuntu amanyi art njogedde ng'omuntu amanyi okujja omuyimbi wansi ne muteeka waggulu ku top mugenziiga oyo naliko naye nga bakola ekibaati one day mba naye ku studio DMS twalimba luwedde bali mu ddujjamu bitasaanidde oba ki kakati omwana bw'ayimba bwenduya bwalibadondabula noterawo kalenda ngonkwana ngenda okuwulira oluyimba lunyingidde kiba mama kyokoze nga kyokya munange mbiyingidde buyingiza ze oluyimba lunkutte ne kyokoze kibabula mukwano gigakyava nga binako kaddemu binyumirawo bigendemu nampadoola ebyo gyemitwalo emeka 7 plus emitwalo emeka 7 plus n'agimpa ali gwe omuyimbi we oyagala muwa emitwalo 3 nga n'omuntu tukayitaka okudribolinga yateekamu obuteesa akakodyo kubako kaali kakodyo n'omuntu yateekamu obuteesa akakodyo yamusimbula $2 gy'emitwalo 7 katolo writer main writer producer videos ateekamu semmeka ne promotion gojjozunga nkuwansanvu mukuliyetinga abayimbi bamwe that is it oyo awulira nga toli mumativu nebbeeyi abayimbi gye bakusaba create your own musicians kubanga nammwe mukisobola bajja omanyi bbawa gy'abeera omanyi shasha vibes gy'abeera omanyi ani gy'abeera bebakuseera guma kati abitex tudde osobola omumuseera ekivu abitex tudde nsobola omumuseera ekivulu nga nina omuyimbi wange gwayagala because yapromotingako naye Serena Bato oyo sente za abitex ze yakatta ate nga tezigenda kuvaayo tomoni kakati abitex amanyi kitegeeza okcreatinga star musibe bulungi mweraba muntambulizeeko video ngenze waffe okutambala ku nkuzi kwe